Kyalo no gobayita Catherine Kusasira. Mu mawulire ennaku zino wabaddewo emboozi ebadde etambula nga waliwo kampuni eno babadde bagiyita Cranimer kampuni eno ndooza abakoti Bailiffs eriko ndooza Cranimer bwe bityo kati nga Cranimer eno kampuni eno abakoti Bailiffs batadde ebintu enyumba z'omukyala Catherine Kusasira ku nnyondo era nga balaga nti omukyala Catherine Kusasira enyumba eri Makindye Luwafu ku buloko 273 ne ku ploti 7 bamuwadde ennaku 3 asobola okubaate nga asasula ebbanja erimu banjibwa nga yasobola okubaate nga amweyimira eri Fred Seruga mwami we wano no byajidde na omukulu gwe bayita matiti yapostinze akapapula kana kabadde mu lupapula lw'amawulire kati omukyala Kusasira kwe kutegeeza abavuddeyo ne baseka bangi bamusekeredde Kusasira kwe kwogera ebigambo bino era yasobodde okubaate nga abadde ayogera ne matiti okumuweereza obubaka agamba nti busaasaanyiza ensi yonna obagambe ebbanja lyayina Kusasira wulira bwagamba nalabye otadde akantu ku peegi yo Kusasira bamubanja kituufu bamanja ngaera babanja abalala abantu bababanja abantu bali mu mabanka abantu babatwala ebintu byabwe nze nno ebintu bingi nnyo ebingenzeeko bye muntu ategedde nga ate si bya bbanka naye ndi mukazi ali strong nalabye abantu abo bayogera ku peegi yo ebigambo nenze munanga abantu abo sinda basaba kunnyamba ate ekirala nalabye bagamba yatekayo ssente bikimbo egyo bayita NRM yes era egyo bayita NRM sikyejjusa ku kigambo kinnayogera kitekedde emyaka ng'ebiri oba mu mwaka nga gumu oguyise Kusasira yaliko mu mmotoka nga alina ssente ebigambo byayogera byali bwe biti NRM nashimama ndio mulembe kwa mubulijja muli tukubira muli tugamba amena jezo you want to bring mine out yali alaga sente akadde kana akabira abana Uganda nabe mbeera ngambi ulira Kusasira abantu bagwambizibu badduka eri omukama Katonda ulira Kusasira bwagambye ekirala mu Bible omwo mwalimu omwami gwe bayita Yobo yali governor Yobo yatwalibwako buli kintu kye yalina mu bulamu bwonna kyesuubira became a puppet yafuuka ekisekerirwa naye engeri gyali omukkiriza teyagwamu maanyi nze Kathy sinasaba ku bantu nti munyambe kyokubera nti banyamba naye omuntu nga akunyigiriza nga kimusanyusa nalabye kyasanyusa abantu bangi but it's okay that's life waba tutte ebintu byange mukama bwayagadde wala bajja okwebuuza mbu osimayi presidential advisor batwala bata ebintu bye bwagudde embizibu yekwasizza Yobo agamba nti yali gavana nti yafuuka papeti ekigambo papeti tekitegeeza ku kisekererwa papeti okubanga waliwo akozesa controllinga waliwo bagamba nti weebazanga bwebaza bw'obanga ofunye mu ntuuyo ebyokudula tebiyamba kubanga bikendeeza n'emikisa Kusasira wuuno akyatunyumiza emboozi emboozi esobodde okubaate nga enyumidde kubanga ategedde nti Bayibuli gyeri bwagudde mu kugezesebwa kuno n'atandika n'okugyayo ennyiriri agambye nti Yobu yali gavana ne Kusasira bannange nze nsinga abalabe mu gavumenti batuteka ebintu onanifunye ku musala gwe bafuna n'ebyange basobola okubitwala kubanga tenze maze ebbanga nga sikola abasinga mbadde mu kirama nze nakoma okukola 2018 kitegeera so kati nzugenda mu covid the president Museveni simubanja bintu byansuubiza ebisinga yabikola wadde nga kyenkakasa nti ebimu yabisuubiza ne bitakola ki byagamba okumpa ne batabimpa ate yamanyi nabifuna era nze simubanja owulidde ayisizaawo nti ayina bamusuubiza pulezidenti ebimu tebabimuwa presidential advisor twawulyako nga bagamba bano tebabamanyiiko wadde n'akamu nti bakozi ba pulezidenti baba state house Kusasira yalaga ssente nga bakabira bannayuganda nabo embeera ulira wagamba ennyumba oba egenda akolimye ennyumba oba egenze egende nja kufuna endala mayi natandikira mu muzigo gumu gwa ruumu emu era gye tuyise gye twatandikira nga neegomba ogwa ruumu zebbiri gwa ruumu zebbiri bwe nali ngwegomba ne mmala ne ŋŋenda mu gwa ruumu zessatu nga nabaate gwe gusinga ne neegomba ne ŋŋendako mu nnyumba ennene mukama n'ansobozesa ne bye mbadde nkola ng'omuntu naye manyi Katonda eyampa ebintu ebyo I'm a very strong woman ajja kumpa ebirala kyenkakasa waliwo abantu mukama president byateeka mu system abaliwo kati abajja okutuukiriza ebigendererwa byange ebisuubizo byange because I know president's word is an order nze sinasabako bantu ba Facebook kujja kunyamba
omuntu waba takwagala ateekawo embeera ekunyigiriza. Nze banka yakubye ebintu mu mawulire sinze. Ndowooza bamuwa ssente yakusaasira agambye ye wadde obwavu omuluma tagenda kuva ku Pulezidenti Museveni. Muntu ezo ssente Balamu ye yazimpa gavumenti state house tegaba ssente enkadde naye nga gye tebakyakyagala kuba nti tebakiwulira nti Balamu yazimpa bakiteekawo nti nazifuna kuva mu NRM kuba tebagala kuwulira nti sijje nazijja. But anyway, kyensukakasa nti I'm a very strong woman. Era I'm strong. Nyumba bweba egenze it's okay. Nja kufuna ebirala ndi mukazi mukozi. I believe nti Katonda eyampa byajja bimpa. Ate njagala mbeere nga Yobu nga bwe yali omukkiriza. Natava Katonda ne banabitwala ebyo. Sigenda kuva mu President Museveni. Mukama wange. Oyo n'antamegwa anwanirira. Naye najja birwanirira. Kama abakuume. Aya basi yakusaasira bw'agambye. Agambye ajja kubeera nga Yobu yali talya nguzi, yali taduula. N'ate kusaasira agamba nti ate embeera yeyo yakasalina kusaasira weebazanga bwebaza bw'obanga ofunye muntu oyo. Ebyokuduula tebiyamba. Gwafunye ku kasente kusaasira ku ekyokuyiga.